Enkola empya y'okuyambako bannayuganda okutereka n'okusiga ensimbi mu bintu ebizza amagoba etongozeddwa minisita w'amawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ng'ewomeddwamu omutwe banki ya Standard Chartered. Dr. Chris Balyomunsi mu kutongoza enkola eno wategeereza nti gavumenti yakwongera okukolagana ne banki ez'enjawulo mu nkola ey'okukubiriza bannayuganda okutereka n'okusiga ensimbi mu bintu ebivaamu amagoba so si ebyokwejalabya. Kati venga gavumenti twagala bannayuganda bayige ekyokusevinga. Yesu gobo ofuna sente oba oli wamufuna mpola oba ofuna musaala naye zonna z'ofuna tozirya tozikozesa zonna ne zigwawo. Minisita Balyomunsi era agamba nti gavumenti eyagala buli munnansi aganyulwe mu nteekateeka y'okutereka eno gye batongozza nti era bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2024 ng'enkola eno eyambidde ddala bannayuganda abagikozesa. Product ng'eno eya SC Shilingi Fund ejja kuba eyamba n'abantu abali mu parish development model bamufuna mpola nti akasente konna akofuna osobola kukatereka n'okasevinga y'engero gye tusobola kukola obugaga ne tubeera abantu abatambulira mu kulaakulana. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuva mu bitongole by'enjawulo okuli banka, ekibiina kya Sanlam era nga ne Ssenkulu wa BBS Final omukungu Engineer Patrick Sembajjo talutumidde mwana. Ssenkulu wa Standard Chartered Bank mu Uganda Sanja Rugani asuubiza okuddiza bannayuganda abanaaterekera ku nkola ya Shilingi amagoba agawerako. Standard Chartered Bank in collaboration with Sanlam, Bamboo, the Capital Markets Authority, the Central Bank, the Ministry has launched a unique product for, as we call it, as the President calls it, for the wananchi, for the mass, for the population, for the last mile. This product is safe, it's convenient. As the Minister said, using technology you can open your account in your own convenience, but also gives the best returns that Ugandans have ever seen. Banira bagamba nti enkola eno yakuyamba buli muntu era basuubiza okwongera okuleeta enteekateeka ez'enjawulo ezinaayamba bannansi. Okusalawo otekeyo emitwalo gy'ebiri oba buli kanaku oba buli wiiki nga bw'oyagadde nti kyonna ky'oyagala okufuna osobola okutandika kati ng'osevinga mpola mpola n'oteekayo n'ofuna amagoba agali waggulu kubanga olwaleero bw'oteekayo sente interest rate eri waggulu wa 12% per annum. Sulaiman Sebugwawo, BBS Final.